Nkulamusizza nate gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large bwentyo mu mikwasase gye ndi nnyo nga bulijjo era emimuli n'emiwogo muganda wange nkyagivuunyuula newankubadde nga era bwe tugezaako kubeera nga tutereeza omukutu gwaffe tunaakigumiikirizaako mpola mpola sipiidi eyinza okuba nga ntonotono naye era muganda wange ngira n'empuubako olubu lw'ekigere ku mukutu ne tugezaako kubeera nga tuwayawayaamu ku biki ebigenda mu maaso nga bulijjo teri kuzikiza. Haji Haruna omusomi w'edduwa musange wali ku lw'ejjinja e Bulumagi gwe alina ebizibu eby'enjawulo mu bufumbo mu by'ensimbi n'ebirala. Haji Haruna genda akusomere ku dduwa osobole okubeera nga muganda wange otambuza obulamu. Naye bannayuganda mwenna abampuliriza badde mbasaba tulekeraawo okukyamuukirira ate kwegamba tuleme kubeera kwegamba mu bubuyabuya nti abantu baatukwata obujega, Museveni yatukwata obujega okuviira ddala eri mu myaka 5 gye yateeka eggwanga mu lutalo olw'ekiyeekera ne batudyekadyeka abantu baffe ne bafa ab'eŋŋanda zaffe. Olutalo ne luggwa 1986 ne tumusuusuuta muganda wange omusajja n'asooka ayera buli kimu n'akiza ku sayidi ye n'abantu be abaaka bano. Buli kimu pulaani ne bagikola, ttaka lyonna buli kimu ebyenfuna byonna nga bubimanyi n'ebibugagga eby'omu ttaka byonna. Abasajja ne beenyweza nga ffe tuli awo tuli mu kukyamuukirirayo batukyamuukiriza bwe tuwaanawaana bwe tukola tutya. Bannayuganda muzuukuke tuve mu bujega kubanga waliwo akatambula ku mutimbagano kabaddeko ennaku eziyise emabegakaawo nga Museveni era addamu okubeera nga atuulira bannayuganda kuba Museveni ye already abaatulidde n'abagamba buli kimu n'atuuka okubaduulira n'abalaga buli kimu n'abazanyirako ku maloboozi wano gennyini Museveni ng'abategeeza buli kimu yabagamba dda takolerera mmwe yeekolerera yekka n'abantu be famire ye yesimuddu wammwe bino bimulika ebya servant leadership tabiriiko. Buli kaseera babeera babagamba mwalonda bubi era mu katambi ako abantu ke boogerako bonna ku mutimbagano nti mwati mwalonda bannuupu naye weewuunye bano bayogera nabo tebalina amasannyalaze naye kati abajuliza ba Nuupu naye jjukira nti Nuupu yakamalawo emyaka emeka kuba nze nsuubira okuba nti ekibiina ekikyasinza obuto mu Uganda ate era kyekisembyeyo ndowooza kuba kati Nuupu erabika yeyaggalawo kwegamba omulembe gw'ebibiina okubeera nga abantu baggulawo ebibiina era kyovula labaga bampuuga baalemererwa balaba tekigenda kukola. Nuupu already yakiggala dda omulembe gw'okuggulawo ebibiina nti kati buli muntu akola ekibiina ky'ebyobufuzi gwaggwako era yajja tesuubirwa kubanga bano basajja baali bakola dde ekibalo kyabwe. Bobi Wine, Nuupu baali tebabasuubira so nga ate kyebyerabira tewaliwo kye bayita people power, amaanyi g'abantu go already gaba weegali nga bw'olaba kati Kenya bwe kiri. Kenya era bannakenya baalabudde dda Museveni nti muganda wange musajja mukulu baamugambye nti togezaako kubeera nti weeyingiza mu nsonga zino nti otuwa amagezi. Gwani okutuwa amagezi? Ne bamulangira emyaka gyonna gy'afugidde Uganda nga terinaako weeri. Bannakenya obutambi ne babulikoodinga era asigwe omundi ogusoose nno Museveni bannakenya okubeera nga bamulangira nga bamubuulira amazima. Kati bannayuganda mulina okubeera nga nammwe mubuulira Museveni amazima. Mulekeraawo okubeera awo nti ajja abaduulira bagambe mwalonda bubi ne mukyamuukira ne mukuba engalo. Era obutambi buli bwonna bazannyira nga Museveni abategeeza nga nti NRM yeesalawo buli kimu ani
awangula ani atawangula yekugamba abantu nga bakuba enduulu najja n'abategeeza nti mujja kumpita ekisiraani abantu ne bakuba enduulu ne baca kwegamba bannayuganda olemwa okukyamuukirira. Museveni yatukyamuukiriza kituufu n'atuteeka mu lutalo olwatta abantu abayitirivu. Olwo lwonna lwali lukujjukujjukira nti bo olwedde baalina pulaani yaabwe yakuwamba mu buli ngeri yonna. Oba abantu bafudde bameka ebyo byonna nga bikola mu kudyekadiika ne baleeta ne beerimbika mu bwakabaka onakuzawo obwakabaka byonna kwegamba buli omu akaaba abaali ne Museveni kabwa obwakabaka Mmengo naye ekaaba ebyaffe bwebityo kutuuka kuba gamba nti tujja bakurashinga tetwagala kugamba ffe ng'Abaganda twakikolako twabakurashingako dda. Byonna ebyo aze ng'abyogera ye ng'abyogera ng'abibagamba mubitegeere ne mwe mulemeddwa okubeera nga mumwatulira kati ngazze mu bitundu ng'ebyo n'abasuubiza ebisuubizo bye byabaze ng'abasuubiza ebitatuukirira nti kati atuuka n'okubagamba temwalonda bubi. Kwegamba kiringa bw'onoozaala omwana ozadde omwana katugeze olina emyaka 5 n'ofuna omukyala n'ozaala omwana n'atuuka mu myaka katugeze oba 10 oba 5 n'otandika okumwekwasa kuba kati Nuupu gibalire nteneweza na myaka 5 kati mu myaka egyo emitono egyo eba 3 awina nonokugamba omwana ono ye yankuba obwavu naali badde nafuna dda ssente zange ffe boolabanga twasuubulanga twakolanga tutya naye omwana ono gwenzadde kati ye yankuba obwavu mu biseera biri. Museveni kyategeeza kubanga afugidde emyaka giri 4 Nuupu yakajja n'ekisanja kino kyalimu tennakimalako yadde naye ate gye yeekwasa nti mwalonda bubi mwalonda abannuupu n'abantu ne musaakaanya nga mulabira ddala ekintu kwegamba muntu kyayinza okwogera kwegamba n'obeera nga tulina kigambo kya kumugamba naye nze lwaki temuwanika emikono ne muleka okusaakaanya ne muwanika emikono naye kati twajjirwa abantu abamu bo kwegamba nga bagenda ne bakuŋŋaana bonna nga Museveni azze kwegamba n'ojjula okubeera nga tunaatera kugamba nti gwe ova wadde eno kati ne tulaba gurupu esinga okusaakaanya kubanga bayinza okuba nga era be bali kwegamba nga bo tebalina kye bafiirwa bo nabo bajja bagamba ono yatukuumidde wano yayinza otuyambako okubeera wano naye ate era nga teri yali abagobyewo naye lwaki mweyingiza mu nsonga ezitabakwatako. Bannakkinya bamugambye teweeyingiza mbita kukwatako kati nammwe mulekerawo osanga mwe mujubisa ne mukuba engalo n'ekintu kye mutategedde kikyategeeza oyinza okuba n'olulimi lwayogera nga nawe totegedde nakyategeeza nga n'oba oli awo ayogedde mu Luganda nga tutegeera nalutegeera kuba yabadde ayogera mu Luganda nga weewuunye kati abantu bakyamuukirira ki tebakyanyuka kuba nti balonda abannuupu kubanga njagala okubabuulira nti omubaka gumulonze si yakola. Omubaka tagenda kukola luguudo era nga wekiri nti naawe ne bw'osaba nti oyiwe koolaasi katugeze ku kkubo erikyamu eriva ku main erituuka ewammwe bajja kukugaana kuba si buvunaanyizibwa bwe gwe ng'omuntu. Gavumenti yerina okukikola kubanga muwa omusolo naye olejja kujja abadyekedeke mwalonda bubi temukikunganya misolo mu bantu. Lwaki temubimubuuza ebintu ng'ebyo? Museveni nga bwe nkugambye nti yatugambye buli kimu kye yeetaaga byayagala otulangira abitulangidde okuduula atuduulire yatubulira dda nga ye famire bwe yagaggawala edda nti kakati ne bannayuganda bonna kabagaggabaleko kati ngenda kutunya bannayuganda kubanga abange bo bagaggawadde ebintu ng'ebyo kubanga bw'otunuulira bwe baga nti mwalonda bubi katugeze kale mwalonda bubi naye era okulonda obubi kwe kujjako amasannyalaze buli kaseera okulonda obubi kuba Uganda yonna amasannyalaze gabaire gavaako ebitundu ebimu tebirina amasannyalaze era naabo yali abasuubiza amasannyalaze myaka 4 ka Uganda kano obutono bwako naye nga n'amasannyalaze tugagaba n'ebweru
kakati umeme bo bennyini yali UEB ne bajeguza mu nkola yaabwe ya privatization ne bakulumulula omusimbi omuyitirivu. Wetwogerera essaawa eno amazzi tegabeerako, national water tegabeerako, naye bw'otunuulira emisaala gy'abantu abo eyo abeeguze ebitongole ebyo misaala misava mukinoonyerezeeko. Kakati kyogamba nti okulonda obubi oba nuupu okujja kwa nuupu kwe kujjako amasannyalaze buli kaseera, kubanga amasannyalaze mumulaba bulabi masannyalaze, naye amasannyalaze gazzizza eggwanga lino emabega. Njagala okubabuulira kuba gassa emirimu gy'abantu. Amasannyalaze gassa emirimu gy'abantu. Wano mu Uganda mu wiiki amasannyalaze gayinza okubanga bwe gaba gabaddeko ennaku ezijjudde ziba 3 mu nnaku 7 mu wiiki, nti ekitundu waliwo ebitundu ebimu byo ebyabakungu nga byo tegavaako, ebyabakungu nga byo tegavaako. Ne kati ffe eno mu ghetto njagala okubabuulira amasannyalaze gamalako wiiki n'olumu nga gajja bwe gavaako. Kati olwo bwe gaba gabaddeko nga bonoga kati gabaddeko gajja kumala ennaku 3 ate nga teziddiriŋŋana. Amasannyalaze gaba gavaako. Kati emirimu gy'abantu gitambulira ku masannyalaze mingi nnyo. Kujjeko kugaseera ng'ate ebintu bagatunda ssente entono, naye n'okutta emirimu tegabaako. Bajja kugamba mugule essola mukole muti. Ojja kubiwulira nga kati batandise basomesa kukola ebyo. Amazzi tegabeerako. Ova gy'ovudde ogenda okuyingira ekinaabiro okusumulula bw'oti shawa ng'ate amazzi kwegali nga tekuli. Amazzi tegabaako. Era abatunda amazzi bana basima zino enzizi bali ku ttunzi, kati batandise okusima enzizi ne bapampinga, kati bagenda bateeka ttanka kwegamba nga nti oli yeekwata oluguudo oba oluyingira mu nda eyo nga bw'omanyi kati oba wootuuka wonna nti akaguudo kano ka ttaka kuba butera kuba bwa ttaka obwo oba ku main. Oli atambuza lupiira ng'agenda ateeka mu muzittanka abantu nga bakola ki bwe bakima. Amazzi katuuka ne ku 5 ekidomola. Era nuupu yekikola. Kyokka ate ekyewuunyisa nti awo wennyini empira z'abano we ziyita ezitwala amazzi mu zittanka ezo, era ne payipu za national water weeziri, era ne zitaapu weeziri, kubanga waliwo abantu era nga batunda amazzi ago aga taapu, naye amazzi tegabaako. Era nuupu, enguudo mbi nuupu, kubanga omusolo gukuŋŋaanyizibwa. Naye nga abantu balemeddwa okubeera nga baatulira Museveni ekintu ekituufu. Bamubuulire lwaki baasalawo okulonda nuupu, lwaki baasalawo okulonda abantu ba nuupu, kubanga na bano bennyini abaaliwo tebaalinawo kyamaanyi kye bakola. Yensonga lwaki abantu baasalawo bafune options. Singa abantu baali bakola bye bakola mu myaka 4, ani yalironze oba omuntu ali independent? Ne Museveni yatuuka n'otugamba nti mutuweereza abantu abebaka obwebasi. Mutuweereza abantu abebaka obwebasi mubampe ne babebaka bwebasi, nze kijja kuba kinkolera. Yayiseewo ebibye kuba yitawabulwa tibuhabulwa. Kati muleka kumutya nti olw'okubanga nti muyeekera yajja na mundu, era buli kaseera aba abasuubiza genocide, buli kaseera aba abalaga nti ye agenda kuyita wansi mu underground, agenda kubakolako drone zisombye, kubanga ekyo kyo kibali mu musaayi. Abantu bafudde, abantu battiddwa, kitegeeza nti ekyo kyo ekyokutta ekyobutemu kibali mu musaayi butemu. Abantu bakyafa, era okukurashinga okukola ebintu byonna tuli yabagamba nti n'ebintu byemulaba byonna bino abantu babawadde obutwa bakoze batya, ebyo byonna tebijja nti accident. Kakitegeeza nti okufa kuba kufa, era abantu bakyatta. Nekiyinza okuwonya eggwanga ebyo byonna kwe kubeera nti kati ebintu tubitambuza mu ngeri enambulukufu. Ekimala
olaba Nakkinya bo bagamba togezaako kweyingiza mu nsonga zino zaffe nga Bannakkinya. Kati n'ensonga z'Abannayuganda, Bannayuganda babakyamuukira bukyamuukirizi, ne bakyamuukirira ne babafumbira emiceere, ne bagwira emiceere, ne bateerawo zibbaasi babakulu babasombe babatwala ekkolo ne mugenda. Kati muligenda kutuuka ddi mmwe? Kubanga eggwanga lyo liggwawo. Njagala okubabuulira nti abasajja baali wamba era bo kye balina okukola kwe kulaba nga babavunza endowooza, babalamu amaanyi, muleme kubeera nga musobola okuyimuka okwerwanako. Babanafuyiza ebyenfuna, ettaka balitutte, eddembe ly'obuntu nabalirinnyiridde, bataddewo okutiisatiisa, kutulugunya, kutta na buli kimu. Bino webiri wano mu Uganda, mwe muleme kulowooza nti ebintu byenjogera mala googera. Byonna mubimanyi, naye akatambi ako kaleetedde abantu okubeera nga kwegamba nange kenyini ntundi akatambirega bannaye Mukama Katonda. Naye ate era juzi nabawakwano ku mpozi ga Museveni yeewoonya nti Bannayuganda bali miliyoni 46, bagamba miliyoni 45 okusinziira ku UBOS bwe batugamba census okubala abantu okubaddewo. Naye era kwegamba okumanya ebintu bino birimu Bannayuganda kwegamba mulina okutunuulira okulaba nti abantu bano bajja okutwetungako era nga baagala otulaga nti be bali waggulu mu buli kimu. Naye ekizibu kye balina nti n'okubala era nga Museveni bwe yeewuunya Bannayuganda okubeera miliyoni ezo kubanga bangi nnyo bakulumulukuse babatwala nti Bannayuganda abantu abagwira abayingira muno mu Uganda kuba nabo bababala basinga obungi batono nnyo kwabo abafuluma eggwanga. Bannayuganda bangi bafulumye eggwanga, abaana babasoba babatwala musinza Abawarabu. Kati kyobulaba nga population ntono, kati baabala ekibalo census ebayiyeeyo okusinziira ku bye balangirira mu kuwandiisa kwa NRM nga bawandiisa abo abawagidda NRM, bamemba ba NRM. Kubanga census yegamba tuli miliyoni katugembe rafu 46 bwe tugatako ne bwe bataabala obuuli awo babagamba 45 ebitundu 5 n'obutundu 5 ku buli 100 okusinziira ku byavudde mu kubala bali wansi wa myaka 17. Abaana abo abantu mu Uganda abaliwo essaawa eno biro 17 years. Kiba kitegeeza nti abo babeera bakola ebitundu oba miliyoni 23 ku miliyoni 46 babeera bakola ebitundu oba miliyoni ziba miliyoni 23. NRM juzi yatugamba nti ewandiisiza bammemba miliyoni 18. Ye Museveni okwewuunya kivudde labanga Katonda ayina engeri gy'alabisaamu. Kati olwo bo baali bakimanyi nti Abannayuganda baakuba emmese wayase yanyooka nnyo mu lockdown. Kati twabateeka mu lockdown baweera miliyoni nga 5 bakala 49 eyo bwe batyo maama. Kati wano bageeta bagamba mugambe nti aba miliyoni 18 bamemba ba NRM baagala okubba akalulu ka 226 nga era bulijjo bwe bakikola. Kati batutegeka mu bwongo nti bo bangi nnyo 226. Laba sitaani bwajja anti sitaani kwe batambulira. Laba sitaani bwajja ajjayo emizeejo emibi bagenda okubategeeza nti abantu bali miliyoni 45 bali miliyoni 45 katugambe miliyoni 46 kyokka ate abali wansi w'emyaka 17 abali wansi w'emyaka 18 oba 17 bakola ebitundu 5 n'obutundu 5 kitegeeza ze miliyoni 23 tufudde. NRM kati kitegeeza nti yoreda akalulu kalinga Museveni yagamba nti bo be basalawo NRM yesalawo nti orede batulaga nti akalulu bakoze eki bakabye dda. Ndozo okiraba kyengezaako kubagamba nti okwerwanako kwetaagisiza ddala kubanga njagala okubabulya nti eggwanga baalitwala okulitwalira ddala eryetaaga okununula kyebayita okununula kubanga baalitwala bo already bakimanyi nti lino eggwanga si lyaffe tutterwa mpaka.
kitegeeza bakola kyonna ekisoboka okulaba nga teredda mikono gy'abannansi. Kakati obulamu obutandikirwako bannayuganda mulina okukimanya nti amazzi galina okubaawo, enguudo zirina okubaawo, ebyobulamu birina okuba nga bwe biri, amasomero. Naye mu bitundu ebimu amazzi baganyona nti mubirabye abaana basomera wansi wa miti, enguudo mu Kampala mwennyini nnyini. N'amazzi tetugalina, fe ababeera wano mu Kampala tetugalina. Nuupu yebikola. Nuupu yebikola. Kati omuntu afugidde eggwanga emyaka ejaana bw'atuuka okuwa endowooza eyo n'olima okwennyamira, nze nange nkutya. Nkutiira ddala mumukaliremu nga bw'abakaliramu okubalimba. Mumukaliremu kugamba kati yafuuka kwogera kuduula ku bebamanyi bano babuyabuya. Tubagambye tuti twagala bikolwa, tetwagala bigambo. Mulekerawo over excitement okukyamuukirira okwo, mulekerawo. Ye kyalina okukola buli kaseera kubeera nga yeetegeka amaanyi agazza bujja. Katula poliisi bw'atyo agitegeka, gwe enkyukakyuka z'olaba mu poliisi zonna zigendereddemu kubeera nga bakwasaganya 2026. Era kati IGP omupya gwe bakalonda byakagaba. Kati Fred Enanga olwedde bamuggyeewo, bamutaasizza musajja wattu. Badde ayitiridde okubeera nga atuuka n'okubeera nga ajja okwogera nga n'ebyokwogera kegamba olabira ddala nga apangapanga bipange musajja wattu. Naye kennyini akimanyi kyakola kikyamu. Ate munanga akimanyi kuba mujjukira ebiseera bye baakubira zaake. Enanga ono yageza kugenda Lubaga wali okubeera nga amulabako, yadde baamulemesa okuba nga amulaba, naye yagezaako. Kitegeeza mu buntu yakitegeera nti mbutuufu asajja baakoze bubi nnyo okubeera nga bamukuba bwe bati. Era kati bamutaasizza musajja wattu. Kati balisi spokesperson omupya, Inspector General omupya wa poliisi Abbas Byakagaba. Era akoze reshuffles eziwererako ddala. Enanga bw'atyo takyali spokesperson, alese SCP Bosoke Kituuma nga kati yagenda okubeera nga ayogerera poliisi. Tetukyayogera ku Enanga kati nga spokesperson wa Uganda Police Force. Katugera ku Rusoke Kituuma yagenda okubeera nga akola ki. Enanga aweereza ebbanga 2018 we yajja nga adidde mu bigere ayitibwa Emiliano Kayima. Era nga kati essaawa eno Enanga ye Deputy Director of Interpol. Kati zino enkyukakyuka zigendereddemu kubeera nga bagumya ekintu nti baleese amaanyi amapya. Olwedde bamaze dda wali okubeera nga babagamba nti myuni 18 mu kuregisitaringa bamemba ba NRM, myuni ziri 18 naye olwedde okubala abantu kubayiye. Kati bagenda kubeera nga oba bakikola batya ekyo teri amanyi, naye ensi yonna emaze otegeera obulimba obuli awo. Kubanga jjukira twabagamba akalulu ko kaba tekalina makulu. Amakulu ge tukafunamu akalulu nti kale oba oli awo nti abululu oluvuganya nti nabo olwedde balaga amaanyi ne bapimira ddala nti mutuufu ffe tusinga amaanyi. Kubanga 2021 olwedde yakiraga era bwe busungu bwonna obwabalukawo mu ngeri efaanaganako. Era 2026 nti Bobi Wine okujja tasuubira kuba nti bagenda mulangirira, wabula nti oba oli awo kirina bwe kiyinza okubeera nti nno era kiteekawo embeera. Kitegeeza nti bwe babeera nga baawamba abasajja tebasuubira kubeera nti bata obuyinza buno, nti era nga batugamba nti tulina kya kubakolera okuleka okubalopa eri Mukama okukolima. Simanyi 2026 oba tulinda 2026 kugamba option zonna ziri eri ffe bannayuganda ng'abantu. Naye ng'ekituufu kiri nti abasajja bo bajja bamazeeko. Abasajja bajja bakoze eki? Bajja bamazeeko. Bagamba nti gwowola otudde omubanja oyimiridde. Kitegeeza bannayuganda mulina okuyimirira. You have to stand up. Bye bigambo byange.